ate lyamuwasi lyava bizibu lya mulimu gutya mulimu kyo erinnya muwasi lya kitange nabagamba kitange yava eri kisolo myaka egy'enkaaga eyo nga muvubuka naye bw'atuuka mu Buganda n'awasa n'azaala abaana nze ndi mwanayo wa mukaaga kati erinnya eryo lyali lya kitange nange ne balintuuma naye nga kalica gye mmanyi y'Abaganda era n'afuuka wa lugave n'okutuusa olwaliro bwe tuli kaakati pasita abantu nakati tebannategeera kigendererwa kyo kituufu kubanga beebuuza ddala ku bintu by'oyogera endiga z'osumba zo zitegeera zitya okubanga ate omusumba kuba lwo n'abaze ne bamuuza naye Judy ddala oyo pasita kweziri oba konze kweziri bana konze kweziri banange ddala okakasa zigatta konze okufaako obufi ne bambuuza abalala Judith ddala ekigendererwa ky'oyo pasita kyekiki kyekiriwa ekigendererwa omanyi ebintu ebimu waliwo ebintu bye twayitangamu naye ate nga oba abazadde bakuwabula naye nga tosobola kumanya kigendererwa naye ekigendererwa oluusi kimanyika ng'omuntu akufolowinze n'ategeera ekigendererwa nze mmanyi ekigendererwa bajja kukitegeera naye nga statement emu gye nakola nti nzize babuusa emala ezingira mu byonna kale nno waliwo we twakoma kati leero ogenda kubuusa ki nakati leero nyina bingi bye ngenda okubabuusa naye waliwo akantu nasigala nkalowoozaako we twakoma kubanga nalaba njagala kuwa enjawulo wakati w'ekkanisa ze tuyita traditional churches ezo traditional churches zino Catholic Church, Church of Uganda, Seventh Day oba n'omizikiti nkulage n'enjawulo ekkanisa zaffe ez'abalokole kati nze leka nkubulire kino omugezi asobola okulaba nti naye lwaki kino kiri bwe kiti lwaki kino kiri bwe kiti kakati nno omanyi n'erinnya lye baakutuuma bupasita omufere siganye naye gye binaggwera nga bategedde abafere n'abatali baki bafere kakati nno nze nno leka nkunyumizeeko emboozi eno nze nedda nga sinnaba kuwasa naye nga ndi mulokole okimanyi deeti yange nagikolera wano ku kkanisa enamirembe ku cathedral kubanga waliwo gardens ng'ogenda n'otuulaawo n'obeerawo bulungi tewali agambako n'okutuusa olwaleero manyi okuwulira nga njagala okuwulira emirembe wadde ndi musumba neneegendera enamirembe nembeerako awo siraba musirikale wa mmundu teri akubuuza bw'ogenda e Rubaga osobola okutuula awo n'olaba abatunda ebifaananyi byabwe Zappule Bikira Maria n'otuula awo ku bigulumu ebiri awo tosobola kulaba ajja kugamba gwe oyagala ki wano ebiseera ebyo ndowooza omwaka oguwedde eriyo mukwano gwange yantwaliriza ne ŋŋendako ku Gaddafi Mosque ku muzikiti ogwo ogw'abasiraamu omukulu ogw'odi Kampala nali simanyi nti n'abantu abatali basiraamu bagendayo ne bwe ŋŋendayo nentandika era okugendangayo nakati gyendaga akawungeezi mubeerawo ne munywa kacyayi akalungi teri agambako naye kino nkubulira true story kubanga kino nakikolako experiment eriyo church gendako ku church z'abalokole ogeze ennene eziri ku level ezo eza traditional churches
nagendako kumirako ssente naye tosobola kusaalimbira mu gadeni nga tonnalaba musirikale avaayo na mmundu kuga oyagala kiwano waliwo ekyaki genda ku kyaki ya Namutebi kuliko gardens naye oluba okutuukawo ng'abasirikale bavuddeyo data oyo ononye ekyo oyagala lwaki oli awo nagenda ne ku kkanisa ya mukyalo eyo bamuyita pasita Kenny mukyalo eyo mu Nansana eyo mu kyalo eyo nno nagendayo saalinzekka nagendayo ko ne pasita Yiga tulabe ekizimbe ekizimbiddwa naye abasirikale oyagala ki onona ki okola ki kyaki z'abalokole tomala gazisaalimbirako ate zibaako n'abakuumi b'emmundu naye ne weebuuze gwe gwenjagala okubuusa bakuuma ki abazungu balina enjogera egamba naffe abaganda tuzina nti oli mwavu ng'emmese y'omu kkanisa naye kaakati olwaleero olwo olugero terukyakola ku kyaki z'abalokole nti oli mwavu ng'emmese y'omu kkanisa kirabika emmese z'omu kkanisa z'abalokole zongagga mbuuza lwaki kubanga zikuumwa oba abantu mwebali oba tebaliimu bakuumawo na mmundu si kyekifo kyogamba nakola statement egamba nti tosondanga ssente kugulira mukama ttaka ekyo nakyo banna kati bwe libanga eryo ettaka lya mukama lwaki bwe ŋŋenda okutuulawo mu mbuuza kyennonye ate lwaki wali kwangirikani tebambuuza kikyennonye kitegeeza wano waliwo nannyini atali mukama ekintu ekirala kwegamba abasumba kennyini ogenda okwekanga bakuumibwa na mmundu olaba enjawulo ekkanisa zino ez'abalokole zetulaba ennene tegendekako ziriko obukuumi n'abasumba bannyinizo bakuumibwa abasirikale bayitirivu abamilitale bennyini nno bw'osanga bakuuma abasumba bakuuma n'ekifo ky'ekkanisa kakati ekyo ne kireeta ekibuuzo nti gwe mukulaba ekyo ekifo kiba kyani n'olwekyo abantu balina okumanya amazima nti amazima gali nti enkola efaanana bw'etyo gwe ng'omuntu eyasonda ssente ekifo ne kigulibwa naye ate okubanga ogendayo naye ne bubeera buzibu saaviisi bweggwa tosobola kugamba nti olwaleero kaŋŋende mbeerekaawo ku kyaki kibeera kizibu lwaki kiri bwe kityo era ekikifuula bwe kityo kyenjagala obbagamba nti olw'okuba abasumba bano baba n'ebizibu bino wammanga baba babbye abantu bangi bakozesezza abantu mu ngeri y'ebyamagero bangi abantu abo oluusi ne batasasula bulungi bano ba middlemen abasasula abaana oluusi tebabawa ssente abazannya ebyamagero abazannye ng'abaki kati omusumba abeera yeekengera abeera ku bunkenke mwala bajuuza ekibinja eky'abaana abaalumba ekkanisa emu nga bagigamba temwatusasula baali babanja ne mu kkooti era baaga nti twabasasula omujulizi yagenda n'aga nti twabasasula nze nabasasula bwe nti kitegeeza baali babanja oba baali babanja za kukola mu faamu zaabwe oba babanja za kubalya naye baali bakola ki baali babanja kati abasumba okwewala ebintu ng'ebyo baliko security bw'ava mu kkanisa tasisinkanwa tomukoomako ekirala abantu be banyaguludde oli amutunzizza ennyumba ye amutunzizza ekintu kye abo nabo babeeraawo nga bali beekengerwa ogenda okwetunula omusumba nga ayina ebizibu eby'enjawulo nga wano ekifaananyi ky'obusumba akiyina naye nga bw'otandika okumunoonyerezaako okumanya nga tolaba wadde qualities zonna eziraga nti musajja wa Katonda kati ogenda okwekanga ayina kweteekako security naye mbasabira amagezi security mwalisadde ku maka gammwe naye ku kifo kye muyise mbu ttaka lya Mukama nnyumba ya Mukama abantu be basonze mwali kirese kakati olina ensonga zewayogeddeko mu interview yokka abantu ne bakwewuunya kuza ku basinzire ne bagenda naye omusajja oyo ddala ategeera bulungi wagambye tokkiriziganya nakya bantu basonza ssente kugula ttaka lya Mukama
kyogamba ekimu eky'ekkumi tekiriiyo. Kati ekiconfusing abantu ate ebigambo bino byogerwa musumba yennyini ne beebuuza n'okwebuuza ddala kyaki abantu b'osumba bafaanana bati. Kyewuunyisa nno. Ekintu ekyo buli kintu kye njogerako wano bwe mba nkikonyeeko kiba kigazi nnyo. Kati ezo topiki z'ombuuzizza bbiri emu ega nti naye ddala oyogedde ku kimu eky'ekkumi, eyo topiki nnene. Era nze amazima gali nti njagalayo omusumba aveeyo annambikira ekimu eky'ekkumi mu Bayibuli n'ennyiriri azisome nange nzisome nga tuli wano mu kamera tulabe bw'anaawangula ayimirizeewo ekimu eky'ekkumi. Ekimu eky'ekkumi bubbi bwennyini obuli mu kkanisa ez'abalokole. Lwaki? Kubanga mu ndagaano enkadde omuntu eyasooka okuwaayo ekimu eky'ekkumi omumanyi? Bamuyita Ibulayimu. Ibulayimu nti n'awaayo ekitundu eky'ekkumi. Naye bwe basoma tebeekenneenya. Ibulayimu gwe tuyita nti yali muwi wa kimu kya kkumi tawangako kimu kya kkumi. Ekyo nno nakyo kikola kisasamaza abantu. Ibulayimu gwe tumanyi nti yasooka okuwa ekimu eky'ekkumi ate omusumba n'agamba nti teyawa kimu kya kkumi. Bayibuli ennyonnyola bulungi nti Ibulayimu bwe yagenda okulwana anunule n'anunula ebintu bya muganda we Loti bye baali babbye, bwe yakomawo mbu n'anyaga n'omunyago gwe yajja n'aluutinga ku bantu bali abalabe. Bw'aluutinga ebintu ebyo bye yaluutinga bye yanunula ebitaali bibye n'akwata ekitundu ky'ekkumi kyabyo n'akiwa kabona. Sitole bwetyo bweri. Naye Ibulayimu yali mugagga ng'ayina abaddu 318 baddu buddu abasajja. Kitegeeza yayina ente nnyingi, yayina ekisibo kinene. Naye Bayibuli tetulaga nti yakwata ku nte ze n'awaako ekimu eky'ekkumi. Yawa kimu kya kkumi ku bitali bibye. Era teyali mpisa ye nti buli lwafuna awaayo ekimu eky'ekkumi. Yakiwa ku munyago. Ekintu ekirala nandikubuuziza nti kati ebintu ebyo omusumba ne basoma ekyawandiikibwa kino eky'omumalaki nti muwe ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo, naye bwe mutakiwa mukolimiddwa. Naye nga nkuzizaayo ku Ibulayimu. Ibulayimu bwe tumusitaadinga ayina ebintu bingi bye yakola. Kati mu Christianity ekizibu kye beerabira nti balondayo ekibayamba. Nze problemu yange n'abasumba baddira mu ndagaano enkadde ne balondayo ekibayamba, ekitabayamba bakireka. Kati leka nkulage oyo Ibulayimu bwe balondayo ekyekimu eky'ekkumi. Naye ate Ibulayimu yennyini tulabanga Katonda amugamba nti ngenda kukola naawe endagaano etali ddiba. N'amugamba nti buli musajja mu mmwe akomolwenga ekikuta. Ibulayimu gwe bakigamba era ye jjajja w'abakkiriza. Naye omulokole olwo lwaluyuzaamu n'agamba nti okukomola si kintu kubanga atidde olwo terumugasa. Kati bw'amala odduyuzaamu olwo olwa Ibulayimu n'anoonya akalungi ku Ibulayimu n'agamba nti kati kano ak'okukomola kazibu tekalina kye kayamba kanisa kubanga ebikuta ogenda biguzaani. Naye wuliriza, kati bw'alondayo ak'ekimu eky'ekkumi n'amanya kino bakiwanze, ekyo n'akinokolayo n'akironda. Naye ng'ebintu bingi ebyali mu ndagaano enkadde ebikwata ku Ibulayimu jjajja w'abakkiriza bye tutakola, naye tulondamu obwo obutono obutuyamba ebibereberye ebimu eby'ekkumi, ensigo, ebintu ebyo. Kati omusumba n'ajja n'alaba nga bimugasa. Bwe bamugamba nti ne ku Ssabbiiti tebaakolanga mulimu gwonna abaali ab'endagaano enkadde nti ekyo kyavaawo. Bwe bamugamba nti ab'endagaano enkadde tebaalya mbizzi nti ekyo kyavaawo, nze njagala. Kati tolondalonda Bayibuli. Kati kitegeeza ekyo kiba kitegeeza nti n'amazima ga Bayibuli abantu tebagamanyi. Kati omulembe gukyuka ne constitution zikyuka. Kati ekimu eky'ekkumi tekikyali valid ku mulembe gwaffe. Osobola okugaggawala, osobola okukulaakulana nga towa kimu kya kkumi. Era ensonga lwaki abagagga mu nsi yonna baali badde balokole ng'ebituli byabwe eby'eggulu byeggula
nereka nkubuulire kino. Mu America juzi bakola embalirira ng'omusajja omu omugagga nga Jeff Bezos oba Elon Musk nga abalirirwamu sente ezisinga amakanisa mu America yonna. Muntu ogwo si mulokole. Ne mu Uganda wano leka nkutegeeze nze abasumba abasinga mbamanyi. Bayina emmotoka ennene, bayina amayumba amalungi naye si bagagga. Era oyinza okutunula mu kibuga eky'e Kampala nga tolabye eyo akeedi ya musumba. Naye bayina ekifaananyi ekyokuba nga bali mu life eringa ey'ekigagga naye nga si bagagga. Naye wuliriza, eno mbalirira yange gwe genda oginoonyerezeeko. Amakanisa gonna ag'omu Uganda n'obugagga bwago ne tubigatta, Subiiru omu atusinga. Gwe genda obalirire oba abasumba amakanisa gaffe mu Uganda yonna nti gasobola okuvaamu $2 billion. Subiiru zazitowa. Kitegeeza tukyali bubi. Ne bw'ogatta abasumba betumanyi ng'abagagga, kubanga era abasumba abagagga tebasukka 10 oba balira ku ngalo nti gundi ne gundi ne gundi ne gundi. Naye nga naabo ne bw'obabala tewali. Ne bw'oba takiwa. Elon Musk takiwa. Omugagga w'e China Jack Ma asinga obugagga takiwa. Dangote yasinga obugagga mu Africa. Musiraamu Alhaji Dangote tawa kimu kya 10. Kakati mmwe mubijjawa nti bw'onoowa ekimu eky'ekkumi ojja kuggulirwawo ebituli eby'eggulu oba mugagga mbu bakuwa omukisa ogubulako n'ebbanga we gujja. Nze ayogera nammwe nakiwa nenzira akatabo ke nalina ak'exercise nga buli lwenfuna 10,000 nkiwa nenkiwa ekiramba okumala emyaka 3 ebituli byagaana okweggula. Namala kubuuka nga bwenzizo babuusa. Ndi mulokole, ndi musumba. Kakati nojja kutegeera. Ddala Katonda gwe musinza gyali. Ate wuliriza, bw'onoomala okuntegeera nontegeera ojja kujoga nti musumba kati mpa amagezi. Abantu abamu bamanyi nti ebintu bikolebwa mu kusaba. Era leka mbabuulire kino, abantu bwe balitegeera amazima, Bayibuli egamba amazima gali bafuula baddembe. Kati njagala kuddayo nkubuulire nga bwe twagamba nti waliwo enfera eri mu kanisa eri international. Biri nayogera baafereranga mu buno obuntuntu obutono. Naye kakati enfera eri international leka nkubuulireyo kakati. Ngenda kuwa engeri 2 baleme okuddamu okukubba. Obadde okimanyi nti mu Uganda wano kino kyo ky'abanene bokka. Tuyinamu abasumba tebasukka 3 oba 4 abayina sisitimu eno. Sisitimu eno okugifunako access abagirina bali kusaba $1 million oba 15. Kitegeeza gwe atagisobola togisobola. Naye sisitimu eno gavumenti yegirina, poliisi egirina, department nyingi zigirina. Ye sisitimu okubeera nayo nga bw'oba ntegedde erinnya lyo n'ennamba ye y'essimu nga nteeka mu sisitimu yange n'endeetera ebikukwatako, amasimu g'okuba, message z'osindika na buli kimu okusobola okwakisesinga ebintu ebyo. Kati nkugambye waliwo abasumba oba bannabbi balinga 2 oba 3 mu Uganda yonna abayina access ku ekyo. Era leka nkutegeeze kino, nga bw'ogenda wali ng'ozze bakuwandiika mu kitabo n'olindira. Eyo sisitimu ekola nnyo mu counseling ne mu kyaki mu kulagula nti omuntu ono bw'amala okwewandiisa nti gwe Nakamatte Irene n'ennamba ye y'essimu, basindikira oli profeti n'accessinga mu sisitimu ye n'amanya nti ng'ennaku bwe ziti akubye essimu ayogera bw'ati asembyeyo kwogera bino. Kakati bw'ogenda mu counseling nga appointment yeetuuse nga biodata yo yonna, omuntu gwe wakubira essimu ng'obanja
yabitegedde kati ebyo alondamu mu ebyo kyagenda okukulagula oba oyina omuntu gwe wakubira tusinkane ku gundi bweti ne bweti oba oyina gwodeetinga yalondamu kyagenda okukulagulako ng'akubuulira nti waliwo omuntu gundi ne gundi gwe wagenda okumiitinga kwa kashiya kati ogenda okulaba wakuba toyina gwe wagambako nga kyakugamba musajja wa Katonda kituufu eyo abagiinako access kuliko n'omu agiinako access ye teyali mulokole mu katuliki naye n'abuvaamu obukatuliki n'akola ekyaki ayina access n'abasumba abalala abanene waliwo nga 2-3 abayina access eyo kati mbadde njagala kukubuulira kakati okwo kuli international kati bwe mujja nga yategedde amannya gammwe nti ono n'ono bw'abeera ku kituuti ng'abuulira mu service era asobola okuggyayo koodi eyo n'agamba n'aba nga akuyiseeyo mu maaso okukulagulako kati bw'akuyitayo okusabira ayinza okwebuuza n'agamba n'abaako erinnya lyayogera naye ng'erinnya eryo yakwakisesinze oluusi nga ye ex boyfriend wo oba ye mwana wo oba ye bbaawo kati n'agamba who is Gertrude, who is Farida kakati Farida is my last born ng'atandikirawo okulagula kubanga aba yategedde ebimu ebikwatako kati omuntu ono abo bali international bannabbi abaava ekyo tebakisobola naye kati tuyina nga bannabbi abali nga Prophet Bushiri abali e South Africa baani kati ono Pastor Mondo owawano ekyo akimanyi bulungi Pastor Mondo yagenda mu America waali yabeerawo mu America akyalayo naye ne bwakomawo tolaba naye abeera ne Kenya awo kaakati njagala nkubuulire kino nti access bwe bamala ogifuna eyo kati asobola okulagula n'akubuulira n'amannya era obalaba balagulira ku international level olumu nali ndaba ku lukuŋŋaana lwa Benhin netunuulira najjayo omulenzi omu okulagula bajjayo omulenzi okulagula omulenzi n'alagula n'asoma n'akawunti namba y'omusajja omuzeeyi yali atudde awo kitegeeza eno gundi bw'amala okugifuna afuna access ku buli kikwatako ng'asobola ogamba 012345 okay, that is my account number kati buli kyagenda okukugamba kyonna oba ogenda kukikkiriza kati ndi mu babuusa ti omuntu akugamba ati ekintu nga kyekyo kyennyini ng'ate tamanyi kasaafuna essimu yo n'amannya go asobola okwakisesinga ebintu ebikwatako gye wagenda okuziika ennaku bweziti byonna nga abifunye kati akulaguliramu ebyo byafunyeko access kati eyo obufere obuli international amannya g'omuntu asobola okugogera ng'omuntu oyo omuyinako akakwate ne weewuunya yamutegedde atya naddala kikola kati eri abasumba bali South Africa ng'ate balagula ku bantu abava e Zambia ne Malawi kati olwaleero mu Uganda tuyinayo abasumba abali wano nga baavudde ku level eragula ku bannayuganda naye bo tebakyalina bizibu ogenda okulaba balagulako bavudde China bavudde Kenya bavudde Zambia bavudde India lwaki kati afuuse international omufere era abantu bano mwetegereze na kino abantu bano kati nga bwe nabagamba nti waliwo bajenti be bayitamu okusasula abantu bano naye ate ku kino ekiri international ebiseera ebimu babasasulira awo mu lujjudde naye nga mmwe abali mu service temusobola kukimanya nabbi abeera alagula omuntu ono eyavudde e Malawi oba eyavudde e Zambia najja n'amuwa access okwogera ono n'ayogera musajja wa Katonda nali ku internet nenkulaba nenzize nyina ebizibu ebiti nyina bwekiti nazze oba ennyumba yange bagitwala nyina looni biki kati ogenda okulanga omusumu ono agamba bampeeyo $2,000,000 bampeeyo $5,000 ne bazimuwa mwe ne mutenda nti omusumba oyo agaba naye aba ali mu kusasula
aba ali mu kusasula ono omulimu gwakoze okuva gye yavudde ajje awo obujulizi obwo oba ayogere naye ng'amusasulidde mu kamera naye nga mmwe temutegedde. So kaakati okufeera okwo okuli international abantu bwe mutabuuka ojjaga nti nabbi waffe akola, musumba waffe akola, musumba waffe alaba naye nga talina byakola ki byalaba. Ate sinnaba nno naye abantu baagala kumanya bwendiga zo z'osumba ddala teziwa kimu kya 10 mu kyakiyo. Kaakati mu kyaki yange abantu nayimirira ne mbabuulira amazima ga Bayibuli. Mu ndagaano empya gye tusoma Yesu yatambula n'abayigirizwa be emyaka 3 n'ekitundu. Naye sirabawo kyawandiikibwa kyonna nga Yesu atadde emphasis kuwa ekimu eky'ekkumi. Kati ekimu eky'ekkumi amazima gali nti nze mu kyaki yange abantu tetukiwa kubanga nange am successful naye sikiwa nakiwaako nga nkyayina mayindi eri naye wuliriza kyoyagala okuŋŋamba abantu mu kyaki tebawa wadde olw'ataano. Abantu mu kyaki yange bawaayo willingly oba basobola okuwaayo for a cause. Bawaayo nga beeyagalidde nga boga nti tuzze mu nnyumba ya Mukama nga bwe mugiyita naye nze sigiyita na nnyumba ya Mukama kuba Mukama teyeetaaga. Bayibuli egamba nti Mukama tabeera mu nnyumba yazimbibwa na mikono. Ekyo nakyo kyawandiikibwa. Mulimu abamu abambuuzizza bankubidde n'amasimu nga baŋŋamba gwe tewalaba Sulimaani teyazimbira Mukama ennyumba yeekaalu tezaaliwo ez'edda n'enseka ne ŋŋamba kale laba bano abatamanyi Bayibuli. Dawudi bwe yagamba nti ŋŋenda kuzimbira Mukama ennyumba Mukama yamugaana nti togizimba. Naye jjukira Dawudi yafunye ayidiya okugizimba n'amugamba togizimba kubanga engalo zo zijjudde omusaayi, engalo zo zijjudde ebibi. Naye kati ennyumba ze tulaba ze bayita eza Mukama bannyinizo engalo zaabwe zijjudde ebibi n'omusaayi. Era Mukama n'agamba nti temumanyi nti nze Mukama sisula mu nnyumba sibeera mu nnyumba kifo ki kye muyinza okunzimbira ne mpummuliramu kubanga ebintu byonna nze nabikola. Era Bayibuli egamba ne mu Zabbuli kifo ki ekiriba ekiwummulo kyange. N'agamba nze sibeera mu nnyumba ezikoleddwa n'engalo. Teri muntu atamanyi nti Katonda mwoyo mwerere talina mubiri. According to the Bible, Bayibuli egamba temumanyi nti mmwe muli yeekaalu ya Mukama kubanga omwoyo wa Mukama Katonda yennyini atuula mu ggwe. Kati kambuuza abasumba n'abalokola abalala nti bwe mubeera mu kkanisa nga mwagenze ku Sande okusaba nga muli mu kkanisa bwe mufuluma mu kkanisa omwo Katonda asigalamu nga yeegazaanyiza mu nnyumba ye ne mu ntebe zammwe ne ku bituuti mwe ne mugenda oba agenda nammwe kwega Katonda mumulekamu mu nnyumba ye n'asigala nga yeegazaanya nti ennyumba yange oba agenda nammwe. Bw'aba Bayibuli nga Yesu yagamba nti bwe mubeera ababiri oba abasatu abantu babiri oba basatu nange nja kujjanga mbeera awo nammwe. Kitegeeza kati nze nnyina abaana n'omukyala kitegeeza neewange bwe mbeerawo nga Katonda abeera nange olwo naye beefuuse ennyumba ya Mukama nti Katonda w'abeera we tumusinziza ebeefuuse ennyumba ya Mukama. Ennyumba ya Katonda yeggwe. Kati etopiki mpanvu bwe mulimanya nti mmwe ennyumba ya Mukama olwo n'ekimu eky'ekkumi mulireka okukiwa abayaaye abo kubanga lwaki Bayibuli ega mu nnyumba ya Mukama mbeeremu emmere. Bwe mba ndi nnyumba ya Mukama mubeeremu everything. Kakati abantu abamu bakitwalira bali omusumba n'awasa abakazi abalala omusumba ne yeegulira emmotoka endala omusumba n'atwala abaana be ne basomera ebweru mulaba kati abaana b'abasumba basomera na mu Amerika. Ogambye nti ennyumba ya Mukama
ennyumba ya Mukama yeggwe. Kati ezo topic era ffe eyo tetugiyita nnyumba ya Mukama. No, si nnyumba ya Mukama. Ffe ekifo ekyo we tukuŋŋaanira, it is not the house of God. Ekifo ekyo we tukuŋŋaanira y'ensonga lwaki tetwakisonda, y'ensonga lwaki tetwakikola ki. Bwe munaayiga kino nti olwaleero njagala otunule, bw'aba omuntu omu ng'ozimbye ekizimbe kyo abantu ne bajja okikoleramu tebasasula? Aha, kakati lwaki ggwe omusumba akuŋŋaanye abantu ng'oyagala obbasolooza, lwaki otuwa ekkatalo okuzimbira we banaasabira? Enki nze yange, it is Kingdom Transformation Center. It is a center. Era it is like a community place. Ekifo kyaffe si kyagamba nti nakiteekawo ŋŋanze abantu bakyakiseesinge, era ewange ojja kusangayo abazannya omupiira, ojja kusangayo abatudde wali nga sinabalokole bali ku byabwe. Naye kyekifo kye nakola nti abantu abaagala okukyusa endowooza n'okutegeera ebikwata Katonda bwe mbayita baleme kweyiwa wange mu maka gange, mbeeko ne wembayitira bajje twogere. Nga Uganda bweyina International Conference Center nga musobola okgendamu ne muteesa ne mwogera. Nange bwe mba Katonda yampita nampa obubaka, kitegeeza nnyina okuprovidinga we nnyina okusisinkanira abantu. Kati kino kyokola kye tuyita ki, toyina ba ushers, toyina nti ate kati bano baki, toyina nti ate bwe muba mukuŋŋaanye. Kuba waŋŋamba osabisa lwa Sande na lwakumeka ziba naku bbiri abantu bwe zibatula. Kati gwe tobiyina ebyo nti ono mukadde wa kkanisa, ono waaki woololo bwe. Kakati nno eyo setting eyo tugiyita church setting. Setting ya church so si ya bwakabaka bwa Katonda. Kati obwakabaka bwa Katonda nabo bulina setting yaabwo. Era nze wuliriza kino, eno baatu brainwashinga omwana amala okusoma oba nga tasomye n'omugamba kati gwoli asa oba asha, gomanyi bwe mukivunula bala asa ba asa abali wano mujje wano, oba asha oba asa abalokola nti bangi. Ojja kusanga ekkanisa ez'enjawulo nga waliwo be bayita asa abala asha. Naye kyonna kyekiri, temuli mu kuweereza Mukama olw'okuba mwasiimudde entebe, temuli mu kuweereza Mukama olw'okuba mwakimidde omusumba amazzi, nedda. Temuli mu kuweereza Mukama olw'okuba nti mwakoze ebyo. Kati abaana babakaddiyizaawo nga bagamba nti kassa muli baweereza. Gwe weetegereza abaweereza mu makanisa ojja kwekanga bonna baavu, naye nga bakaddiyiddeawo. Sina budde naye nsobola ne kuba kumenya ngambe nti oyo abaddeawo emyaka 30, oyo abaddeawo emyaka 25, naye nga omusumba yagaggawala, naye nga abantu bano bo bakyali ba ushers, basiimuula balongoosa. Mbu balowooza temuli mu kulabiririra Mukama, muli mu kulabirira musumba. Era omusumba omu yayimirira, kino nkijulira, yatuyita abasumba mu lukuŋŋaana n'ayimirira n'agamba nti mwenna abaweereza, you are not serving God, I am serving God. Nga kyagezaako gamba nti nze mpeereza Mukama, mwe ne muweereza nze. Kati nze mu kyaki yange ekyenjawulo teri kintu kyokola mu kyaki nga tosasulwa. Kubanga lwaki nkumenya, lwaki nkwonoonera future. Sijja kuwa position yonna nti you are an usher mbojja oweereze Mukama. Njagala ngambe nti gwe osiimuula wano omwezi nkuwa $20,000. Era waakiri njaga nti mmwe mulongoose ekkanisa nga mulimu, gwe okuuma wano naye osasulwa bwoti, gwe onkuba ennanga bwe tuba tuyimba asasulwa, aguze n'ettaka lye n'okuzimba azimba. Kakati ekkanisa kati ekkanisa yaffe si ya mu kifo kimu. Ffe tukola enkuŋŋaana n'oga kati olwaleero tugenda Yumbe, tugenda Kabulasoke, tugenda Luweero. Kati awo ne tuyigiriza abantu ne tubakyusa obwongo basobole okutegeera. Omuntu asobola okubeera omulokole nga tagenda mu kkanisa.
kati bo bakimanyi nti tolekaayo buli lwotojja mu kkanisa obulokole ng'obuvuddemu. Kati endowooza eyo enfu gye tuli mu kubajjamu. Kaakati okkiririza mu kusiiba. Okusiiba olwaki? Ombuuza nti okkiririza mu kusiiba. Omuntu n'asiiba n'abandi mu kweyawula. Okusiiba mu Bayibuli mwekuli, naye olowooza lwaki mwekuli? Ekikulu si kwe kusiiba, naye osiiba lwaki? Okusiiba olina okunnyonnyola, okusiiba tekukyusa Katonda. Tosobola kusiiba nti Katonda akuwulire. Tosobola kusiiba nti Katonda akwagale. Tosobola kusiiba nti Katonda asanyuke. Okusiiba kuyamba ggwe muntu. Era nze sisobola kumalako omwaka nga sisiibye, naye mmanyi kiyamba my health, kiyamba obulamu bwange, kinyamba okusetolinga mind yange, kinyamba mu bintu bingi. Kati etopiki nnene, naye abalumu ku balokole asiiba anoonye Mukama. Tetukyali ku ddaala linoonya Katonda nga twamufuna. Tetulina ddaala. Eddaala kwe tuli twafuna Katonda, tubeera ne Katonda. Omulala tannamufuna. Gwayinza okuba yakuviirayo. Anti Bayibuli egamba bw'eti, temumanyi okufuna Katonda si kwe kugaggawala oba si kwe kubeera obulungi. Okufuna Katonda kwe kutegeera amazima. Buli lw'otegeera amazima, omwoyo wa Katonda najja n'atuula mu ggwe, olwo oyina Katonda, si wa kunoonya. Kati ebintu bino abalokole bangi abakwata abantu obwongo ne baga mujje tunoonye Mukama, ne bagenda ku lusozi bamunoonyezeeyo, ne bagenda mu makanisa bamunoonyezeeyo. Katonda tosobola munoonyeza ku lusozi ng'abeera naawe, atudde mu mutima gwo, just weetaaga kumutegeera. Kanzireyo nkubuulire na kino, nsooke nkunnyonnyole engeri bannabbi ab'obulimba gye bakyusizaamu abantu n'okwonoona obulamu bw'abantu. Kale kankulage, bannabbi ab'obulimba bakola crusades, n'abamu abasumba ab'obulimba bakola crusade. Crusade ozimanyi, zezo enkuŋŋaana z'osanga mu bisaawe neki. Kati baba abamu banaazikola, bano bannabbi ab'obulimba bateekateeka naddala codes ze balina okuwonya omuntu abadde omulalu. Bw'ogendanga mu kkanisa n'osanga abantu be basibye ku njegere nga bali awo babasibye ku njegere nga balalu, tokyamavaawo. Kati abantu abo bwe baba banaakola olukuŋŋaana lw'enjiri oba banaalukola kawempe nga lwa mwezi gwa 8 mu Gwokutaano guno, batwala abantu abagenda okukola ng'abalalu ne babeera balalu ku kitundu okwo. Ne babeera ku kasasiro, ne babeera nga beeyambula, bambadde obukete, beesiiga obubi, beesiiga kazambi. Kati ebiseera ebisinga bakolera kakadde kamu. Omuntu nga bamugjeeyo oba hoyima oba n'Oluganda talwogera bulungi, avuddeeyo wa, kati najja n'abeera ku kitundu emyezi 2 ng'akola ng'omulalu. Bwagoba abantu, bwakola ki, bwadda kasasiro, bwakola ki, bwabagoba emisinde, bwakwata amayinja, n'amanyika ku kyalo ekyo nti mulalu. Kati crusade nejja ne bateekawo ebyuma, baba bazimba ekituuti kya crusade. Ogenda okulaba ng'omulalu ono ku kyalo abadde wali ku kasasiro ng'atandika okujja yeeyisaawo bwadde eno bw'ayogera bw'awemula bigambo eby'obuwemu, naye nga ye ali mu kukola, si mulalu, azannyanga mulalu emyezi. Kati omusumba nga gy'akola crusade ng'abuulira enjiri olunaku olusooka ng'abeeraawo, ng'omulalu ajja acyankalanya abantu, n'olunaku olwokubiri ajja acyankalanya abantu. Kati ku lunaku olwokusatu oba olwokubiri olwokuna nga bw'asazeewo, ogenda okulaba ng'omulalu oyo ajja engoye zonna n'aziggyako n'atandika okudduka mu bantu, oba n'akolayo ekintu ekiri crazy. Kati abantu ne batandika attention ne bagiwa omulalu, ne bagijja ku musumba. Kati omusumba n'ayimira n'alangirira n'agamba, kiki ekyo? Omusajja okacyanga tutandika wano, tulaba omulalu ono asaalimbira wano, but in the name of Jesus mumuleete wano. Ba Asha, abo bemugabe ba Asha, nga bamugoba nga bamukwala bamuleeta. Kati abaatuuka mu maaso ge ng'amugamba, okuva leero buli yakola eddogo ku musajja ono, yakola eddogo. Kati mugenda okulaba ng'omulalu agira bw'ati ng'agweri, agenda okudda ng'ayogera ebigambo ng'ekiringa ekimuvuddeko nga yeegira bw'ati ali bwereere, nga baleeta engoye nga bamwambaza, enduulu ng'evuga,
ku ssando oba service eri awo nga ayambala ng'awa obujulizi bannange. Kati bw'abanga alalukira mu bintu nti oba nte yali ku mmotoka ya nte oba yabba ente, kati ogenda okulaba ng'ayogera ente zange ziriwa ng'ono omusumba alagula nti yali abba ente ne bamuloga kyali bwekiti ne bwekiti. Kati omuntu oyo ng'atereera mu crusade olwo ng'obujulizi buvaawo nti omusajja yawonyezza omulalu. Kati ffe abamu tubeera eno ng'okenga kubanga tukimanyi. Kati abantu abalabi bakwatibwako nga bagamba nti kakati bannange omusajja ono ayina amafuta, kino kyali kibaddewo ne mu kitundu ekyennamuŋŋoona, genda okinoonyereze, kyali kibaddewo. Waliwo omusumba omu yali ategeseyo olukuŋŋaana, omulalu oyo olumala ng'addayo mu kitundu gye yava kubanga tebakozesa waakuno, era ayogera nti nalinva Mbaale, kati ng'addayo gye yali ava. Naye mumanyi nti Katonda agenda bwokyo. Era Bayibuli egamba bweti nti si buli agamba nti Mukama yaliyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Bangi abalijja nga bagamba twawonyanga abalwadde, twasabiranga abalema, twakola ebyamagero, naye Mukama n'abagamba muve wendi kubanga muli bajeemu. Kati abo baali ba ddiini ki? Ako kabuuzo nkakulekedde. Abo abalijja mu maaso ga Katonda ne bamugamba twawonyanga abalwadde, twagobanga emizimu, twasabira abalema ne batambula, naye n'abagamba nti sibamanyangako, mwakolanga byammwe, muve mu maaso gange. Abo baali ba ddiini ki? Abo baali ba kibiina ki? Baali ba Seventh Day? Baali ba Protestanti? Tubalabira ddala nga baali balokola abo. Bayibuli ekyoyogedde kyekyo. Wasooka kuba mufere, uyo gwagamba tebawe ekimu ekyekumi, uyo gwagamba nti ate kakati no, uyo gwagamba nti ate kati ntuula ku lukiiko olw'abafere. Eno y'enkola ya Katonda. Eno y'enkola ya Katonda. Enkola ya Katonda ayagala nnyo omuntu abadde omubi. Ayagala nnyo omuntu abadde omubi ajja akyusa abantu. Yensonga lwaki Sawulo eyali ayigganya ekkanisa, eyali omubi, eyali atemula abantu, ye yawandiika endagaano empya okusinga obunene, era ye musajja eyayimirizaawo ekisa kya Katonda n'akirabisa eri ensi. Nange Mukama ampise ku mulembe guno nga nnyina byendabye, eyo yonna yampisaayo ntegeere, n'alyoka antuma n'aŋŋamba muwasigenda oluŋŋamye abantu bange. Kati kitwale nti oli mu kwenenya? Neenenya dda. Naye era okyeri. Azze nkugambe naggalawo ekkanisa okumala emyaka 4, naye nga Mukama ayogera nange. Naye kankubuuze, ebintu ebyo byemukola by then ng'okyali eri, ddala temufunamu omutima ogw'ekimuliraana ye? Kati nno kankubuulire. Mazima ddala pasita sokolindeko. Mazima ddala omusumba najja ne famire ye n'abaana be ne babeera ng'obulamu bwabwe babutambuliza nga kyaki yonna abantu abo babonaabona lw'abantu abo 4 oba 5. Naye gwe totula wali n'ogamba naye ddala abantu bano kambeeko kyenziriza abantu bano. Buli kkanisa ezisinga obungi mu kibuga, buli kkanisa eba eyina ba agents mu kkanisa endala. Bakiyita kuplantinga, nga bw'olaba nti ekkanisa eyoono ennene, naye ate n'alondamu n'agamba mmwe 3 mugende musabire mu yeegindi, mmwe 3 mugende musabire mu yeegindi, nammwe mugende Kansanga, mwe mugende e Bwayise, mwe mugende Kaleero, mwe mugende e Rubaga, mwe mugende buli wamu. Ng'ekkanisa eno eyina abaagenti mu makanisa gonna amalala. Lwaki bwe kiri bwe kityo? Guno gwe gubeera omulimu gwabwe ba agenti abo. Njogera waliwo amakanisa agamu ge mumanyi nti matuufu, naye ng'ate nago gakola bubadi buno. Nze kino kyantuukako, kambabuulire. Kino kyantuukako, olumu nagenda mu kkanisa emu ng'ate ndi musumba, naye ntera okukyalako mu makanisa. Nagenda ku kkanisa gye bayita Liberty Worship Center. Njogedde kubanga simbi n'omusumba mwagala. Ne ŋŋenda mu kkanisa eyo ng'era njagala nnyo ebigambo by'abuulira ne deliverance z'akola. Kati mba ndi mu church eyo, service ewedde, waliwo abakazi abakulukulu abalina n'envi, abalala bali awo, service bweggwa
ngenda okulaba nga abakazi babiri bajja wendi nga bambuzaako oli otya munnange gyetuli oli mukama yeebazibwe nga batandika emboozi. Bamaliza baŋŋambye nti naffe eno twazze wano olw'ebizibu bwe tuba twagala munnange tulina obuzibu mu byenfuna musumba nnaamu ayina amafuta ag'okukulaakulana naye ate bw'obanga n'ekizibu nga kikwatagana oba ku bya mizimu oba ndwadde ate awo tukulagirira ffe bwe tuba n'obuzibu bwe buto tugenda mutundwe. Otegera ekintu ekyo nti kitegeeza baba bazze wano okusabira wano naye ng'ekigendererwa kyabwe beejenti bakonvinsinga abamu ku baawano bagende mu kyaki yaabwe. Kati buli wiiki bwe bafunayo abataano ababeera convinced ogenda okulaba ng'ekkanisa eno egenda ekalira ng'eri egejja. Oli yasinga ono ono abuulira ku muntu w'omunda naye ate bwe kikwata ku byamagero tasobola genda jangu tukutwala egindi. Bwe kikwata ku bunnabbi ate ono talagula gwe tomulaba naye oba oyagala okulaba obunnabbi tugende tukutwala egindi. Kati buli kyaki eba n'abantu be yapulantinga mu kyaki endala. Kakati okozesa gano amafuta ge musiiga abantu mu kyero. Ng'ombuuzizza ekibuuzo. Kati wuliriza kino era njagala babuusa nagakozesaako kati nze sikyagakozesa. Lwaki? Eno y'ensonga. Ago si mafuta. Kino nkyogerera mu kamera. Anointing oil. It's not anointing oil. Si waliwo enjawulo wakati wa anointing and olive oil. Abasumba bagenda mu supermarket ne bagula kye bayita olive oil, ffe tumuyita butto. Nze n'ewaka ewange mu ffumbiro gyali. Abamutunda mu supermarket bamutunda asiika aliibwa. Kati eno omusumba ng'akagula omutwalo gumu ng'ajja abasiiga 100 ng'abagamba abasiiza amafuta. Bwe gaba amafuta nga gakola gamenya ebikoli gaago singa abagatunda bali batya. Kakati anointing oil ye aba supermarket bajiriga abagatunda. Anointing oil yo mutuufu yaliwa. Tewali kye bayita anointing oil. Tekiriyo. Ekiriyo bakiyita anointing. Ekintu anointing teweetaaga oil. Anointing kibanga Katonda okukulonda. Nga Yesu bwe yagamba nti omwoyo wa Mukama ali kunze. He has anointed me. Kitegeeza he has appointed me. It is an appointment. Kati ng'olwaleero osobola okugamba nti mu Uganda affe Balamu aliko amafuta yabadde appointed. Ekyo kye bayita Katonda yannonda. That is anointing. Kati gwe si kuyiira abantu mazzi amazzi g'oguze mu supermarket genda omanye eyo anointing oil bamujja mu nsi ki bamukolerawo kintu abantu n'abatali balokole kye bagunjawo gwe nojja osiiga abantu bamette butto. Ndabayo omusumba nno mu kibuga agamba nze sigasiiga naye mugeesiige ne bateekaawo ekibbo ne atandika buli omu oba ekikebe buli omu yeesiiga. Togezanga n'okkiriza omusumba okukwatako n'agagalo ge nti akusiiga mafuta. Aga amafuta oba buyite butto talina kyakyusa ku bulamu bwo, tagenda kugaggawaza. Abamutwala butto oyo ne muyiwa ku mirimu gyammwe ne muyiwa gye musula. Ate waliwo ekkanisa ez'akajanja ezireese akajanja ne mubakyala. Abakyala batuleetera n'anointing ku buliri. Ne basiiga butto ku buliri osanga ekitanda kyonna kitobye basiiga butto ku buliri banaatera na butto siiga ewala. Mbakubiriza emiranga. Nammwe abasajja bali tokkiriza mukazi wo kugenda mu kajanja bwe kati. Bw'osanga ogucupacupa ogwo gwe yaleese mbu anointing oil gwase mu linnya ate erya Yesu. Kakati gwe oyina night prayer, simanyi night prayer overnight. Nsaba. Naye okusaba kwewaffe nno kulala. Si kajanja. Ebyo nno nga bitabudde amaka gaffe. Anti wuliriza. Kati nno mukwata abakabasajja. Nze neebaza Mukama ebbanga lye namala mu kirokole bwe kityo eky'obutamanya. Kubanga bannange nammwe abasajja balina abakyala abalokole naye ne muguma mwebale nnyo mbasalutinga kubanga banereka nkubuulire ondeka otya mu buliri n'ogenda
okimanyi nti abalokole bayigiriza abakazi baffe batya nnyo abasumba okusinga babbaabwe. naye oli pasita oyinza otya okutya musumbawo okusinga bw'otya bbaawo? era olabanga omusumba beewombeeka omusajja wa Katonda. Musajja wa Katonda gaani? tewaliiwo ttaamu gye bayita musajja wa Katonda. ebyo tebiriiwo. olwaleero bayibuli egamba ffenna tuli bakabona, tuli chosen people, ffenna tuli balonde ba Katonda, tuli baana ba Katonda. kati ate oŋŋamba otya nti Katonda alina omusajja? Twena bayibuli egamba mwe muyimba ennyimba mu nyumba ya Yesu ndi mwana, nyumba ya Yesu ndi mwana, ate kati mwafuuse bakulu, sebo mwafuuse basajja ba Katonda. era nze ne mu kyaki okimanyi nti ewange mu kyaki yange nagaana okumpita pastor Mr. James. na omuntu yenna azze mu kanisa Mr. James nagamba kannejjeko n'oguntu guno. buli lw'oyogera ndi musumba nga bakulaba bebo abafere bebo aboogera bebo ababba bebo abatwala baka abasajja nakyejjako nze era saagala n'abankubira amasimu toga musumba James amu Mr. James. naye ate okyatula ku kakiiko kaabwaka kambuuze bwe tuba twogera ku basajja bannaggwana ab'omu bayibuli lwaki tuboogera mannya n'ogamba John lwaki togamba Apostle John ne Yesu tugamba Jesus Christ? lwaki tetugamba nti munene kalidinaali Yesu? nedda pastor ekintu pastor leka mbategeeze kino waliwo ekintu kye bayita pastor n'ekintu kye bayita shepherd byanjawulo. Shepherd ye mulunzi w'endiga, pastor ye mulaalo. omulaalo alunda ensolo zonna. ekyo kigambo kya bya bulimi na bulunzi. era mu bayibuli kyakozesebwanga ku balunzi abalunda endiga be ba shepherds, abalunda ensolo zonna obanga atta kino ne ba pastors. kati pastor emirimu gyabwe kulabirira ekisibo, kuliisa ennafu, kusitula simanye ennafu n'okuliisa n'okusitula ezikooye. kati bw'otunulira emirimu egyo olwaleero bano abeeyita abasumba si gye bakola. covid bwe yajja ani gwe baasabanga emmere? baasabanga ani emmere? abantu. kati olowooza Katonda bw'ayima mu ggulu n'ayima mu ggulu n'agamba ani musumba wa Uganda? ye Pastor Kayanja oba Kayiwa oba ye Pastor Museveni? ani asumba Uganda? kati ebi bayibuli tugisoma bubi. Chairman w'ekyalo akolifayinga okubeera shepherd w'ekyalo okusinga pastor, kubanga omuntu ne bwafuna obuzibu ajja kuddukira ewa chairman nga tannagenda wa pastor. era bw'otunula ensonga ezimu, kati nze nsomesa abantu okubeera abasumba b'emirimu gyabwe, okubeera abasumba mu famire zaabwe. kati nze waffe amwe pastor in my family, era ngenda okulaba nga nyamba, ndabirira, nfaayo, nambula ng'emirimu gye tulaba nti ffe tugiteeka ku basumba. nedda mirimu gyaffe. era bayibuli egamba Yesu n'alinnya mu ggulu n'awa abantu abalala okubeera abatume, bannabbi, abalunda, abaki. kati ebyo ebirabo ebitaano nze bwe ntandika obbikusomesa ojja kulaba nti ne mu bizinesi y'obuyeetaaga. neffe tubiteeka ku kyaki yokka, nze ndi aposo, nze ndi mutume. ogenda okutuna aposo nga bambi kali awo konna ddala pasita nga bw'ogambye nti abakazi abafumba batya pasita okusinga ne babbaabwe. ekyo ate lwaki kiri bwe kityo? ekyo ekikiba ekyabwe believe system y'abasumba gye bateeka mu muntu, kubanga omuntu ng'onoomubba osooka kumuleetera fear. era bayibuli egamba nti abantu bangi abagenda okuzikirira because of fear. kakati omuntu ng'onoomubba sooka omuleetera okutya. kati abasumba kye basooka okuleeta bateeka mu bantu okutya. bw'otooweeyo, bw'otookole bw'otyo, bw'otooyogera bulungi ku nze, ogenda genda mugeyeena. nze ndi father, ndi taata, toyogera ku taata. gundi bwe yayogera ku taata we kyamubaako kiro. kati omuntu n'amugulumingamu the spirit of fear, n'atya omusumba. kati olwo buli kyamugamba kyonna aba agenda kukikkiriza. kyova olaba abasumba bangi abaganzise, kankuyite kuganzika. omusumba oba omusawo oba omuntu yenna ali mu kitiibwa eky'amaanyi kimwanguyira
okukabasanya abaana bonna mu kkanisa kubanga baba ne fiya gyali nga baagonda. Kati ne bwamugamba weeyambule jako sikaati akirabira mu mwoyo nti osanga omwoyo mutukuvu ambikkulidde. Nyina akasumba akamu akakyalako ku kyaki yange, akasumba ako kajja bambi olw'okuba nali nkamanyi mu kkanisa mwe kava nga ngimanyi nti nnungi ngenkawa ne kabuulira wiiki nnamba. Kati nga tulina we tukasuza munansonyiwa okozesa olulimi olwo lwaki nkayise kasumba kuba ekikolwa kye kaakola si kya busumba. Kaakati amazima ndiga nno buliga kati nayina abaana abalenzi abeepangisiza obuyumba okuliraana kyaki. Kati neŋŋamba genda osule ne brother gundi ekiro akasumba katandika okukwatirira omwana kabina omulenzi katandika omukwatirira kabina. Ne recently kankubidde simu kabadde kamaze emyaka nga 10 tekankubira kankubidde simu recently nga kaŋŋamba nzije mbuulireko neŋŋamba nja kuddamu naye ngaekikolwa kye yakola si kirungi. Kakati kankutegeeza naye omanyi nti omusumba bw'amala okuteekateeka abantu bano abakonvinsinze bamulabanga spiritual authority. Kati buli kyamugamba bwamugamba nti omwoyo wa Mukama ngambye amafuta ngenda gakusiiga. Kati n'akamu akasumba ako kaagamba omuweereza wange omu ne kamugamba nti omwoyo mutukuvu ngambye okusumululwa nsumba James alabika ne bwakusabira tosumululwa ne Mukama nnuŋŋamiza nze nkusabire negenda ogula amafuta. Bambi sister n'agenda n'agula akacupa k'amafuta bw'akaleeta n'amugamba naye Mukama yaŋŋambye amafuta ago nyina okugakusiiga munda mu bukyala. Kakati n'amuga ogenda kikola otya n'aga nti ngenda gateeka ku busajja bwange nga yingize. Kati ekikolwa kiba kimaze okukolebwa. Akasumba ako kati kali Gindi kagenda kali Tanzania nenga kali wano kanna Uganda kabikola mu kyaki ya. Kakati kwegamba ekintu mafuta abantu bakikozesezza bubi abuse of the anointing. Ekintu mafuta kirala nnyo ensonga lwaki nze abajja mu semina zange ntera okutegeka semina mu bitundu ebyenjawulo mbasomesa anointing kyeki mbasomesa okubeera omuweereza kyeki so si ebyo ebyekifere. Gana ge bametta tegaliiyo. Ate bino bye tulaba nzijukirako omugenzi Omukama mumuze bulungi n'amakanisa amalala bagamba bw'ogula empeta eno egenda kubeera vooti akatambaala kano kali bwe kati kakati ate byo byavaawa bannange. Obwo bonna bukodyo bwakubba omuti guno buli lwolabanga kakati ekyomuti kyajja nga mmaze okubeera separated naye ekyempeta nali omu ku baakimanya nga tekinnabaawo akabadde ako ak'empeta. Kati ekintu ekyo buli lwoba ng'oyagala ekintu ky'okoze oba katambaala oba mpeta ekole eno ye koodi gy'okola. Kati bw'okiinishiyetinga mu kyaki n'ogamba nti Mukama yandaze naŋŋamba nkozesa empeta eno buli muntu anaagigula egenda kubeera mpeta ya byafaayo. Kati abo bakozesa koodi bw'oba weebasa ekiro ogenda kuzuukuka abafa abaafa abamu abaafa bagenda kukujjira ekiro boogere naawe. Oba taata we yafa agenda kuzuukuka ekiro akubuulire lwaki obonaabona. Kati abantu bonna ne beesunga okugula empeta eyo. Kati n'obutambaala bubaako koodi zaabwo. Kati kye mukola lwe basasudde tebatandika bangi kuba kakati ng'empeta basooka kugigula batono bantu ndooza nga 2. Kati mwaba abagiguze 2 bo baba bagiguze bagende naye mubaamu be mwapulantinzeemu nga 10 abanaakola obujulizi nga nabo baatutte empeta nga kamera zibalaba. Kati abo ku Sande eddako bajja n'obujulizi bwe nabadde neebasa ekiro nendaba taata yali yafa kino nekintuukako nendaba nempulira eddoboozi nga linga mbakola bwoti n'omulala n'avaayo n'omulala. Kati olwa testimony eyo ezimbiddwa nti abaatwala empeta kati n'abalala ne bagula gye beeyongera okugula ng'era mu pulantinga mu kuolwa obujulizi nga bawa 3. Kati kigenda kikula naye nga bano abaziguze genuinely tebalina kye bafunye naye bano abammwe be muteekamu okujja okujulira nti bikola be balaga nti bafunye kubanga bo baba bakolera mu mmwe. Kati
ekintu ekyo ne kikula nga buli oba musumba akola musajja wa Katonda akola nze waliwo neyawadde obujulizi era mu abalokole mbabuusa toddayo kugendera ku bujulizi bwa mulala titwabadde mu kyaki gundi naawana gundi tomanyi byamutuuseeko abantu abamu nze ndabyeko ku muntu abalokole abo abasumba abafere obujulizi babukolera ebbanga eriyo obujulizi obwabaawo mu kyaki emu nabumanyako omwana ajja mu kyaki ng'akaaba mulenzi tali smart ali awo ng'ali smart naye naakutendera ennaku musumba mbona bamuwa olaba bamuwa audience eddakiika nga 3 nga nnyonnyola nali nkola mu kampuni gundi ne bansala ku mulimu nakola lweti najja n'agamba bannaye nze naggwamu naye nzize wano mbadde nsigazza emitwalo 2 nzireetedde omusajja wa Katonda naye nga naye gye emitwalo 2 musajja wa Katonda mwe mwazimuwadde kati kamera muba mwagala kamera zimukwate kati bwe zimala omukwata ng'abula omwaka mulamba nga tajja ku kyaki tezimukwata kati lw'abaana akomawo olwo lwajja okukiggala mumpangisiza emmotoka nga Primo ne mukola ebyapa ebicupuli ku NASA nga biri mu mannya ge ne mumubrandinga kolo najja mu kanisa enduulu kamera ng'esobola okujjayo oluli ng'ayambadde bubi ng'ayogera akaaba kati eno kamera nevaayo n'agamba bannange nagenda ejjuba ne bampeerawo omulimu omusajja wa Katonda mwandaba wano nga nsiga emitwalo 2 nazze kati laba ekyapa kiri mu mannya gange raba namaze okukola kino naye nga brand bambi olwakolera miliyoni emu naye nga mumubuzizza abuzeewo nga talabika ku kyaki omwaka yokimanyi nti waliwo n'ekirala ekikolebwa omukazi yenna ng'omanyi nti wafunye olubuto terunna lwa mwezi ezo kyaki ogendayo ne bakuwa emitwalo 5 owa obujulizi ojja ojulire nti ndudde ebbanga nkaaba okufuna olubuto naye nga lwagaana maze emyaka 4 mu bufumbo sifuna lubuto naye ng'omanyi lwatonyeemu kamera ne zikwata nti olubuto obadde tokaaba mujja wange bano ne baŋŋamba nazaala wange katantabukire nti nalema okuzaala nenzizo wa musajja wa Katonda onnyambe Katonda waali naye takolera mu bantu abo bwe batyo ebyo by'olina okumanya ng'otegedde enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda tujja kutandikira amiina programu eddako kumanya Katonda akola ddi pasita mu byayogedde agambye nti gwe kennyini nze naawandaba tuli kyaki ffe kanisa ya Katonda era ye n'agamba nti ewuwe tawa kintu kyakkumi owa weeyagalidde takozesa n'abantu ku bwereere era nange munsabire nyinza okukaka amafuta ne bangonomolakawo ekirime ekinene nemba nga ate ngenda kubanga nange enkola ki neyolera ku musimbi ogutokomoka kuba yetakozesa abantu bwereere anyway abadde kati ate yanganyina muyita pastor Mr. James era abagambye mwe abamuyita pastor bikome era n'agamba obupasita bulegerawo basiiga butto olaba ntanga tukwatagane program eddeko don't forget to subscribe J Media abangoberera ku social media platform zange tuyina J Media YouTube ku TikTok ogenda okusanga programs zino zonna ate era still Facebook ukozesa Judith Kawes stroke makeup artist aba Adorable Fashions bebakola ku byennyambala yange nenyuma kale mweraba